twayise mu n'amateeka baffe Aaron Kiza Mugisha okuteeka okwemulugunya mu East African Court of Justice ng'erina wano mu Uganda ku Supreme Court registry yaayo ekyomukisa omubi tubakedde oba batwekwese bwekwesi tunategeera naye tebaliimu yatugambiddwako kyoba oliawo n'ebisumuluzo registrar ayita nabyo mu ngatto kubanga taliiwo ne office temuli alimu bwe kibanga principal egamba nti tunakozesanga ebintu ebifaanagana olwaleero bw'ogamba nti Kenya babasasuza 4,555 zemitwalo nga 16 bw'oba oli ku rate ya 36 Tanzania bakozesa emitwalo 5 ze sente nga mitwalo nga 15 gwe Uganda n'ovaayo n'ogamba nti yagala mitwalo 25 olwo tuli uniform actually wasina bubbi bukulu pya bunyakuzi ye kati muganda wange yafunye passport olwajjo omugambo nti ate mu myaka 2 gikomyewo ate osasule sente endala buse bubbi tugamba mutugambe nti alina passport yenkadde letayo at least 5 emitwalo tukuwe empya oba sekyo data already mwali mu system muziyite muzirecording mubawe empya